waliyo nga Cameroon ngezanya ne Zimbabwe omupiira ogwali ku kisawe Nambole. Naliyo sebo. Naliyo era mu kifo Onana we yakasuka giraavu we nali ntudde. Era giraavu yagwa mu mikono gyange naye mu nsobi gye nsitaategeera n'ensiritukako twaliwo bangi emikono gyali mingi. Waliwo omuvubuka ye yagitwala. Era nzize wano nga gye nnoonya. Kwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange. Webali kutulaba tukulisayo mu weekend. Tukiriza nti buli kimu kyatambudde bulungi nnyo side eyo. Nwakuba tunaku lwa Mande naye nkeredde mu muti jozi guno yeba t-shirt yange ngedduka ddi kiki giddukaza. Segvic Tours and Travel abo balinga bulijjo so bagamba ati nno ku by'okugenda wabweru w'eggwanga n'okutambula wonna bwe boyagadde okutambula bakugamba ati nno bwe bali. So beekwate bali ku Alwa Park Plaza kuzimba bakita Alwa Park Plaza. So we bali side awo waggulu mu kibuga wakati bali ku level 2. So bagamba ati n'ensonga zonna bazikwasiganya bulungi nnyo gwagala okutambula bakola ku paperwork n'ebirala byonna ebifaananako bwe bityo. So bagamba ati nno beekwate ku nsonga ezo. Oyagala kukolera passport tebazikola wabula bakugoberako n'ofuna passport bagigoberako process yonna paperwork bamukolerako nabyo ne byetaagisa visa ya ticket babikugoberako era nosobola okuba nga bifuna bulungi nnyo watali kusomoozebwa konna. So we bali abanafu aba Segvic Consults Tours and Travel so beekwate side awo. Banafe ba Dela Torre Football Academy so we bali nnyo bagamba nti nno bwalina omwana nga omwana omulaba nti endiba mweri omanyi ebiseera ebimu omwana talenti za tuziraba bakyali bato myaka 5 kudda waggulu nolaba nga bwolaba nga ayagala nnyo omupiira kutumatuma nnyo omupiira ng'omanya nti ono omwana ajja kuba wandiba. So kakasa nti nno ekitone kito kituulira kyongereyo eri abaana abamu oliye ng'omwana ayimbayimba nnyo nga omwana muto naye ng'omulaba ennyimba z'abayimbi azikwata mangu so manya nti oyo talenti ye naye yakuyimba. So kyoba oteekeddwa okukola okulaba ng'omwana oyo oyongera okumuzimbamu ekyo. Kakati Dela Torre Football Academy bo bakugamba nti ekyabwe kya mupiira gwe alina omwana alina talenti y'omupiira bagamba nti no weebali omwana oyo muyambe okukuza ekitone kye ng'omutwala mu academy gy'okumuyamba okulaba nga atambuza bulungi talenti ye. Bali Luweero naye gwe wenna mu Uganda wonna mu kitundu kyonna kyonna woli bagamba bakwaniriza twala omwana bambongera okumuzimba. Balina abantu be bakolagana nabo wano mu Uganda wabweru mu Africa saate ne mawanga amalala g'abazungu balina abakugu bakolagana nabo abakochi ab'enjawulo wadde nga balina n'abakochi baabwe ate abakugu abali ku mutendera gw'ensi yonna. So bajja kuyamba kukola nga batendeka omwana omupiira abeere waddala ebikozesebwa byonna weebiri jimu weeri sport sale no bakubira endiba weeri kugamba buli kimu kya mulembe nnyo. Kale bw'obanga oyagala okukwatagana ne bannaffe aba Dela Torre Football Academy bakubireko ku 0702 8 97 68 oba ku 0774 52 88 47. Kings Fitness Center nabeera bali Luweero so bagamba nti nno bwayagala okuwawula ku mugejjo okubeera fit bagamba nti nno weekwate Kings Fitness Center eri Luweero. Kati banafa ab'e Luweero temutawala kuyingira Kampala mbo mujja mu gym ze Kampala kukola dduyira waliwo eyaffe y'omu kitundu kye Luweero. So Greater Luweero mukwatagane bulungi nnyo ensonga ezo tubenga tuzitambuza abaagala kukola gym abaagala okusala ku mugejjo nga bwenkyogedde abaagala okugoba endwadde oyagala kubeera fit kumanya ebisinga okuba ku 0774 52 47 oba ku 0755 216 908 nja kuba tukwasaganya ensonga ezo bulungi. Akale olunaku olwaleero nzize ne Gayo Wakabi ogamba oti nsanyusa okulaba. Kale sebo nawe nsanyusa okulaba. Oli bulungi? Bulungi. Tona tabu yonna? Sina tabu. Ndina omulenzi ono olunaku olwaleero twogera bingi nnyo tubeera mu byobufuzi tubeera mu entertainment tubeera mu nsonga ez'enjawulo naye olunaku olwaleero twagadde oba oli awo tukugamba tuleeteko ku kyenjawulo tuleeteko ku kyenjawulo era nga tuzze n'ensonga ya talent gye mbadde njogerako. Twalaba wano omupiira gwali gwa Cameroon ne Zimbabwe
ne tulaba wano bajja ne boolesa endiba naye ekyenjawulo ekyaliwo ye mwana mulenzi Onana ndoza walaba nga hype yali y'amaanyi nnyo teekateeka zaali nnungi nnyo olaba nti talent kati weetuuse nti omuntu abeera ddala nga kwegamba edda kusamba omupiira oba n'okuyimba nti byalinga ebintu ebyokubeera okwebuzaabuza era kyobalaba nti n'abayimbi edda bagambanga nti bo bayimba kunyumirwa nga omuyimbi agenda mu bbaala ne bamugulira omwenge n'abayimbiramu kaawo ne kiggwa naye kati mulimu ogwa ddala talent mulimu ogwa ddala tunawona abasambi baffe ab'amaanyi ssaawa zino of course abamu balitayalinga abamu bazze bwe bali bakuba endiba so tulaba nti talent kubalya era bafunyemu nnyo so olunaku lwali tuze kwogera ku talent n'ebiriwo omukulu n'alina ensonga ze agamba nti anoonya giraavu ya Onana ogamba otya naye yogerako nnyo ogamba otya ssebo ojja kwogera nnyo nno nze nkubuulira oli bulungi bulungi ssebo obulamu bugamba ki bulamu bulungi bwani era ovuddewa sooka weeyanjulira abatulaba abandaba bonna nze Babi Abdushakur mbeera Kireka akademe yange esangibwa Luweero nga wagambye eyitibwa Laderatore Sports Academy yongerako ku ddoboozi nno bwatu bakuwulira leero nze olunaku lwa leero nga noonya giraavu eya Onana ng'omukulu wagambye eyali yampeebwa mu kisaawe e Nambobole naye mu kusirutuka kw'omukono katono waliyo nga Cameroon ng'ezanya ne Zimbabwe omupiira ogwali ku kisaawe e Nambole naliyo ssebo naliyo era mu kifo Onana we yakasuka giraavu we nali ntudde era giraavu yagwa mu mikono gyange naye mu nsobi gye nsitaategeera n'esiritukako twaliwo bangi emikono gyali mingi waliwo omuvubuka ye yagitwala era nzize wano nga gye nnoonya kaakati ekyo soka tukipozingiremu kaawo oli musambi wa mupiira ndi musambi wa mupiira osamba endiba ozanya namba mmeka samba namba 11 ne 7 ozanye namba 2 omuzanya asobola kuba nga azanye namba ez'enjawulo mu kisaawe nezisukka 2 osobola ozanya wonna okusinziira gwe woyagala omusambi omutuufu tolina samba namba eyo kyogamba asobola okubeera mu kisaawe omuntu asobola okubeera nga asamba omupiira katugeze nti oba azanya namba 7 oba azanye 5 naye nga ate ne goola asobola okugikwata asobola kasaba nga ye akyagala nigwe ng'oli mwana muto omupiira ogutandika otya nze omupiira kyekitone kyange kyenyinza okugamba era nkuze ndaba omupiira kyokka kyenyinza okugamba nti kyensinga okumanya kuva mu buto bwange mbadde nsamba mupiira ku lunaku olwo ki ekyakutwala okuwagira omupiira gwe namba because oli munnauganda Uganda Cranes yali yamaze okusamba ndoza zalina ku ntono emabega ne wabeerawo gwa Zimbabwe ne Cameroon ki ekyakutwala okuwagira omupiira ogwo kwolwo nze nali ngenze okulaba mupiira kituufu naye olunaku olwo mwalimu nga bwe mumanyi Onana ndi muwagizi wa maaniyo oli muwagizi wa maaniyo kati nali ngenze okulaba omusambi waffe kuba yali azzeeko mu Uganda gwe mukisa gwokka gwe nali nfunye okumulabako okufuna ogwo omukisa okugenda okulaba ate we nafunira n'omukisa ogwa giraavu ogamba omukisa gwagirako omukisa ate omukisa gwe ne bagutwala olwo olunaku kyenyinza okukugamba nasanyuka nga giraavu engudde mu ngalo naye nga nsimanyi nti ate egenda kutwalibwa era nzize wano nga noonya mukisa gwange yatwala giraavu eyo tusaba busabi agize kuba kitundu kyamaanyi kunze ku musingi gwange gwenzimba okweyongerayo anti kakati kibeera kiti okuba nti nno kitundu
kukweyongerayo ku just giraavu obugiraavu gwe nga gwe oyinza ogiraba nga giraavu obugiraavu naye nze kunze musambi munnange ate gwe neegomba nsingako kubanga ampadde giraavu kimpa amaanyi okukola ennyo okutuuka gyali oba n'okumusingako. Omupiira guno kuba nze naba oli mwana muto bazadde bo be bakugamba be bakukwatako kubanga weyongereyo kubanga ozannya omupiira oba kusalawo okwo gwenga gwe? Baali bazadde bange kuba bo nga bo bannabyamizannyo. Maama wange yazannyako netibo yamuzannyira kumpi ku level zonna, yamuzannyira mu masomero nga secondary schools, namuzannyirako mu university, namuzannyirako ne club level Police FC. Taata wange ye faani wa Uganda Cranes. Okuza olaba emipiira gya Uganda mugende Namboole nolaba match eziba ziriyo? Emipiira gyonna tenyinza okugamba gyonna gye nfunye omukisa okulaba mbadde njiraba okugyako eginsanze nga ndiwala. Kati gwewagira Man U, muzeeyi omusajja ye nga awagira ttiimu ki? Awagira ttiimu ki? Nze muzeeyi wange muwagizi wa Chelsea, tetufaanagana. Ajagala nnyo naye ate muzeeyi maama? Muzeeyi maama ye wa Man U. Kakati waliwo baddewo embeera yonna nga Man U esamba ne Chelsea ebaddewo emirundi nga mwenna muli wako omupiira gwo mugulaba? Ebaddewo emirundi mingi kyenyinza okukugamba naye ate omukisa we gunkwatira ebiseera byembeerawo ate owa Chelsea lwe tumukuba. Ebiseera ebisinga Man U lwezanye ne Chelsea kubanga gwe oli wa Man U, maama naye wa Man U, tata wa Chelsea. Naye ebiseera ebisinga emipiira egisinga obungi Chelsea mbadde mugikuba? Tubadde tugikuba. Mbeera ki ebeerawo? Embeera ebeerawo ewaka wetumukuba asirikamu neyeebuzaabuza era nga omanyi omuntu nga bamukubye omupiira. Ebyokwogera ne bimubula n'amala n'atereera kuba omupiira we gutewegguwa. Omanye ebiseera ebisinga bamuze tuli bakambwe nnyo ndala ng'olina ekikugjeeko tewabeera wawo okuyombayomba. Kubanga kati muzeeyi gw'oli wa Man U, muzeeyi omaze omukuba omupiira omugamba oli nti muzeeyi sooka ompe ssente zino eza kino nga bamaze omukuba omupiira gwe. Ekyo kyo tekibaawo kuba bonna bannabyamizannyo bamanyi bwe bibeera. Yes. Bakuba n'okuba lwekize nekijja lwekigaanye nekigaana. Omupiira watandikirawo gusamba? Omupiira nze nagutandikira tenyinza okugaa kireka mu academy nga nkyali muto, myaka nga 7-8 gyewatandikira. Mu academy emu yali awo ku Kyambogo University we twattrainingira bali bagiyita Pro Sports Academy. Nensamba akapiira mu under 8, under 8, 10 ezo under zonna ez'ombuto ezo ezisinga mbadde ku Pro Sports Academy. Naye wentuuse mu myaka nga 13-14 kudda waggulu bamanager ba Deratory Sports Academy we bansangira mu kampu emu eyali eyo. Ne bansiima. We bansiima ne batuukirira mu bazadde bange n'omutendesi wange eyali owa academy eyo ku kyalo. Ne bakkiriziganya ne ngenda okuva olwo ndi ku Deratory Sports Academy. Byonna byennyongezebwako byenfunye byonna ebisinga mbituuseeko lwakubanga academy yange eyo Deratory Football Academy. Kwegamba obulamu obusanze otya eyo? Nadi njana kukubuuza ekibuuzo bifo nga tunagenda ku butya bw'osanze Deratory Football Academy. Ebintu bitambudde bitya? Ttiimu ki z'osambiddeko ez'amaanyi zoyinza ogamba nti mbaddeko mu ttiimu eno nensambira kano because otulaze nti endiba wagitandika okyali muto? Ttiimu nnyingi zentuuseeko okuva linagenda ku Deratory Sports Academy nga kwogase ne ttiimu y'eggwanga ey'abaana bali wansi w'emyaka 15
ntuse nfunye essomero ery'amaanyi Buddo Secondary School lwakubanga obasambiddeko ku mupiira ba Buddo? Mbasambiddeko omupiira. Abaana ebuddeyo baatukuba goolo mpitirivu. Nali ensomero ku St. Catherine SS Bujuuka, oliwulira? Oliwulirako eri essomero? Twalinayo omusomesa yali asomesa math ng'asomesa ewaffe ng'asomesa ne Buddo. Kati munnange abaana nga bamusaba bamugamba nga mamayi wana abaana bengezigezi mu maasita ojja otwaleko tusambemuko n'ab'e Buddo. Nabaga naye bannammwe kyemweyitira mukimanyi oba temukimanyi? N'asirika ne bamulemerako nnyo. Kati lumu n'ateeka friendly match nabaga mujje tugende ne tutikawo baasi ne zirumba e Buddo. Anti baatukuba goolo 12 ku bwereere. ezo ate nga ze batta ziringa 5. ezo zaali ntono ze tukuba kubayo Buddo endiba yatabuka, essomero lya ndiba nnyo. Omusingi gwayo guli ku mupiira. Kati so Buddo essomero ly'amaanyi nnyo. So wali ku ttiimu enkulu eya Buddo wagisambira? Yes, nga ate ndi mu myaka 14 nasamba ku school team senior team y'e Buddo. Emyaka 14? Nagenda newe nagenda okugendera ku national team. Nagendayo nina emyaka 14 last year. Buddo nagendayo maybe 2022. Nga maze waliwo tournament gye twasamba eya UIFA yali awo Luweero era yali ya under 15 gye bandabira ab'e Buddo. Eyo tournament nalina MVP, nali most valuable player mwe bandabira ab'e Buddo ne ku national team we yanscoutingira ne ngenda. National team etya? National team Uganda Cranes under 15. Uganda Cranes under 15. Ne bakutwala? Yes, wagisambira? Nagisambira. Tournament yali awo Njeru bagitegeka nga Sekafa. Sekafa ensi zonna eziri mu region ya Sekafa. Twatuuka ku final, twali ba finalist. Yes. Naye Zanzibar netukuba mu penalties last year. Era nasamba kumpi emipiira gyonna okugyako final. Final nafunamu obuvune kyenyinza okugamba. Egisigadde gyonna mu tournament empiira wagisamba, naye wafuna injury final gy'otaasamba? Injury nagifuna ku semi final. Nalwala evivi wankona ku semi. Experience yali etya okusamba ku national team? Experience yo kyenyinza okugamba nti bizibu kuba bayita provisional squad bantu nga 42 nga bagalako 23 players. Nemubeerayo kumpi 1 month nga muli mu tryouts. Buli we wayitawo wiiki nga weevu esooka bagamba muno gende. Kitegeeza okuvuganya kuba kw'amaanyi nnyo. Okuvuganya kuba kw'amaanyi nnyo era oba olina okukola ennyo okusigalawo. Naye Mukama ekyomukisa omulungi Mukama Katonda yannyamba nensigala ku bantu 23 ng'ate ne ku 18 ababa balina okubeera ku match form nga mbeera kwoli. Era nasamba emipiira gyonna, twasamba emipiira egy'ekibinja byali 3. First game twasamba Djibouti. Djibouti ye twamuyisa bubi nnyo, twamukuba goolo 15. Egoolo 15? 15. Eyo game yo najjamu mu second half nenteba goolo emu. Second game nayo najjamu second half nga tusamba South Sudan. Najjamu second half nga guli 0-0, twaguwangula 3-0 nagwo nateeba. Nze yateba goolo ey'okusatu. Third game twasamba Ethiopia. Eyo game yali somehow challenging kunzi naye era
nassaawo omutindo era nakola assist mu eyo game. Game eyaddako yali semi-final kuba timu era nga ozimanya mu Sekafa ensinsi nnyingi nnyo. Semi-final twasamba Tanzania nayo najja mu second half. Twamukuba 2-1 ne tugenda ku final ne Zanzibar. Yatukubira ku final mu penalties. Iyo game against Tanzania. Yeah. Omupiira guno kiki osinga ogwenyumiririzaamu? Ng'ogyeko kuba nti nno ozanyireko ku masomero ag'amaanyi, ozabaddeko ku national team, kiki osinga okugwenyumirizaamu ekirala? Nze omupiira kyenyinza okugamba nti yeringa hobby yange. Sina kirala kyensuubira kufunamu nnyo nga mupiira. Era kyengwenyumirizaamu guntambuzizza. Ntambudde mu bifo bingi ate eby'amaanyi wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga. Ntambuddeko mu bifo nga Kabeya Maido, Koboko, Kotido, Soroti. Ntambudde mu bifo eby'amaanyi Rwanda, Kenya, Tanzania. Ntambudde kyenyinza okugamba guntuusizza wangi era CV gye nfunyeemu y'amaanyi nnyo. Ate n'ekirala omupiira mulimu essanyu lingi kuba tagusamba. Kino tobalina okimanya. Omupiira essanyu lingi bingi byokola ebikuwa essanyu mu mupiira. Kubeera n'emikwano gyo, kola buli kimu ekyetaagisa. Kolera wamu, bwe mufuna musanyukira wamu. Omupiira gwo gugatta bingi kyenyinza okugamba. Wangambye wagira mu Maniyu. Naye kati ekikuwagiza mu Maniyu gye bakuba batyo buli lukya? Yeke eri mu kyakumeka kati Maniyu? Maniyu eri mu kyamukaaga. Tuli mu kyamukaaga wenasembeyo laba kuba olunaku lw'ejjo twakubye twawangudde 3-0. Ku lwokutaano ku lwomukaaga okwosa jjo mwakubye 3-0. Twakubye 3-0. Ki ekikuwagiza mu Maniyu gye bakuba ennyo batyo? Nze ekimpagiza Maniyu tiimu y'amaanyi kyenyinza okugamba. Ate y'amaanyi gye bakuba buli mupiira bagikuba. Wano mu kutandika yasooka negoba omupiira yagugoba 0. 0. Egyaddako awo ne balyoka bagikuba okugitta obusi. Era tiimu zonna bazikuba. Golooza lwaki? Naye nga Arsenal tebagikuba. Olowooza lwaki we bakuba Arsenal tekikola nnyo mawulire era abantu teboogera nnyo. Naye we bakuba Maniyu bangi abakifolowinga. Katiimu kakubye Maniyu. Sebo kati kyekitegeeza nti muli b'amaanyi. Tiimu y'amaanyi yakolaakoladde erinnya ebaddeko n'abasambi ab'amaanyi. Erina babalando wina naye nze mbulirayo omusambi omu Arsenal gw'erina nga yali awangudde ku balando. Ne season ewedde muwangulayo ku kikopo, Arsenal teyalina kikopo kye yatwala. Erina kye yatwala. Ekyo kyenyinza kyekikakasa nti tiimu Maniyu nga yo y'amaanyi. Y'amaanyi mu Premier League yadde obudde buno tetukola bulungi. Naye yo tiimu y'amaanyi ate eri era oba osuubira obudde bwonna erina okutereeza. Teringa bano bwe bakubakuba buli budde ng'oba okisuubira. Naye kati gw'olaba buzibu ki obuli ku tiimu ya Maniyu ekyo ekiragisa okutereeza? Tenagoloza si yeetaaga okugoba. Omutendesi ye teyeetaaga kugoba. Ekizibu kiri ku basambi. Obuzibu bwaffe Abafirika. Obuzibu bwaffe Abafirika ffe we tubeera eno tetumanya kiri eri. Kati abasambi nga bo aba Maniyu be balina okwesitula naye nga omutendesi ye mulungi. Abasambi bo be bakyagaanya okwesitula. Ani mbadde mmanyi nti no coach ono atendeka yalina okubuulira abazanyi ekyokukola. Era bwe baba bagula abazanyi asalawo kinene nnyo ku bazanyi be yeetaaga okujja ku ttiimu. Anti asalawo naye si yabeera mu kisaawe. Ye ebibye byalina okukola abikola. Kuba omusambi ye mu kisaawe abeeramu na 80%. Kooki ye paati ye abeerako na 20%. Omusambi ye asobola okwesalirawo
n'omugaa nti sala bano ogenda oteebe ye n'asalawo n'agusiba n'agweteeba ate ogenda mulemesa otya kuba yaba mu kisaawe. Kooki ye kyaba alina okukola kumubuulira ku ye experience gy'alina kuba kyekiba kimuleese. Kati ye omusambi n'ateekamu amaanyi n'akola kye bamugambye. Kati bwe obuzibu manyu bwesanga abasambi balungi bonna bwe bali kooki abagula ng'asuubira bonna okubeera productive naye ate bo tebeewaayo. Kati eno ne tugamba kooki ye mubi naye nga si we kiri. Kati mu mani y'omu wani gwolaba omunafu singa gapukira ku makina nga osalawo nga gwe manager wa tiimu muzanyi kigonzo nti ono ye mu tiimu yaffe atuviire mu tiimu gwe niyinza okugamba nti aveemu mu mani yo omusambi ali center back bamuyita Johnny Evans. Oyo mufu nnyo? Si mufu naye omutindo gwe obudde buno sigwa mani. Omutindo gwe sawa zino tegwetaga mu mani yo. Nekirala emyaka gigenderedde akuliridde ate ali mu tiimu eyeetaaga results. Kati oba ogenda mumusaako pressure omubanje naye ng'omubiri gwe tegukkiriza kubanga gukuze. Kati bw'otulatula mu tiimu ze endala Arsenal, Man City, Chelsea n'endala zonna nga bwe ziri olowooza oyinza kujjayo muzannyi ki omuteeke mu singa uno aba avuddewo oyinza kujjayo muzannyi ki gonza oteeka mu kifo kye ogaa nti ye baali muleese mu kifo kya Johnny Evans. Omusambi nze gwe ndaba gwe bandireese yali ennyo ku katale ka Man U. Mu defense ali mu tiimu ya Everton bamuyita Braithwaite center back. Oyo yeetaagisa okuzza mu kifo kya Johnny Evans. Zeno kati wakitwala otya ng'abawagizi ba Man U mmwe Onana bwe yali Namboole ne bawanika ebipande nga bagamba nti nno Onana ye bamwagala naye enkola ya coach bawulira nga bagikooye enkola ye y'emirimu ebipande babeera nga babiwanise. Ati kyekiri kyenkugaye nti tebabeerayo abawagizi nga bo bano ab'ewaffe wano tebabeerayo kulaba mbeera eri mu nkambi ya Man U. Kubanga yo mu nkambi kamera tezituukayo. Tomanya oba omusaayi asobola obba nga alina obutakkanya n'omutendesi oba n'asalawo akuba ekifiiriza n'afiiriza kooki. Ekyo nakyo kibeerawo kuba abasambi bangi tubalabye nga bagobya bakooki ku ttiimu. Oba ekirala omusambi nga ye fomu esobola obbula. Onana we baali bamuleeta mu Man U yali best goalkeeper mu Champions League. Saawa zino buno obudde era akyali ebintu abikola naye wabaawo ensobi ezimu za omusambi z'okola nga nawe toyagadde zikola. Kati wakola ensobi ate Man U nepanishingibwa nga batunuza mu kooki naye si kyaba ayagala ate ne kooki si kyaba ayagala. Kyenagaye kirina kuba ku musambi okwesitula nga ye n'alabisa kooki obulungi. Kati tukoze tutya okulaba nga tufuna giraavu ya Onana kuba nalabyeko nabadde ku TV awo nendaba nga bagitambuza ng'omuntu eyagitwala yagironda ng'agitambuza mu bitundu ebyenjawulo ng'abantu bagikwatako. Kati tukoze tutya olowooza tuyinza kugitandikirawo okunoonya giraavu ya Onana eyo? Simanyi nakumanya kuba ye eyagitwala simumanyi nti oba naamunoonya era kyova olaba nzizeko ku guno omutimbagano mumunyambeko oba muntambulizeko ku message emutuukeko. Kati singa oyo akugamba nti njagala ekirabo njagala ompa ekyobulonzi kubanga ebiseera ebisinga omuntu bw'aba alonze ekintu wabeerawo ga nti mpa ekyobulonzi. Ekirabo kyo tekisobola kumbula. Ekirabo nina kya mitwalo 2
waba asobola ogizza agirina $20 go weegali. $20 omuntu yena alina giraavu ya Onana. Sente ogenda zijja wa tezisobola kunnemafuna awo nzeewola nenfuna omukisa gwange. Kale kati Daddela Tole Football Academy ogisanze otya? Okusookera ddala muliyo ku tiimu muliyo abantu nga bameka mu academy? Ku tiimu yo tuli bangi kuba waliyo under ez'enjawulo. Waliyo under 11, waliyo under 13 ne 15. Nze mbadde ndowooza nti ebeera tiimu emu nga bw'ogamba nti nga tugambe nti nno tiimu y'eggwanga the Uganda Cranes nga manyi nti ne ba tiimu mubeeramu emitendera egy'enjawulo? Mulimu emitendera egy'enjawulo kuba yo academy ezimba bitone by'abaana okuva ku mitendera egy'enjawulo. Ekiringa ekyawula nti tournament ezimu ze tuzannya tezibeerayo mu budde bwebumu. Kati aba tugeza under 15 webaayo ne tournament enamba ebeerayo eyaba under 11 tesobola kwenkana na namba y'aba under 15 bali. Y'aba under 15 baba balina okubeera abanjiko. Aba 11 we baba nga be balina tournament eri awo mu maaso, aba 15 baba batono n'obutabaayo olumu. Kati mutandikira ku under ki muntu atwaba yali agadde okumanya? Obudde buno tutandikira ku under 11 naye under 11 eba egatta wamu ne under 10 under 9 eyo age bracket eyo under 9 under 10 under 11. Under 11 baba ku myaka emeka? Under 11 babeera batandiki eyo under yaba abagibeeramu babeera nga wenkugayo emyaka 9, 10, 11. 9, 10, 11. Yes. Kuba beba tosobola kukwata wa under 8 na wa under 7 ate kumuteekawo wa myaka 11. Kiba tekibalance ng'oli abamusingako ku maturity. Kati buli omu olina omussa mu age bracket ye. Okay. Then kati tugivuddeko eddaka awe baki? Eddako waliwo 12 abe 12, 13 yeyo bracket. 12, 13 under 13. Kati omuntu nga yalagadde okujja mu academy gy'osambira kikyayinza okusuubirayo mu academy yange? Bingi. Academy yaffe eri ku mutindo gwa nsi yonna. Buli kimu omusambi kyeyandyetaaze okubeera ow'amaanyi weekiri ku international level weekiri. Tulina sports arena, tulina gym, tulina buli kimu ekyokukisaawo, emipiira, kooni, tulina exposure kamera weeziri. Yes. Tusamba tournaments ez'amaanyi zoyinza okugamba nti abantu abamanyi basobola okukulabiramu ne bakwongerayo. Ebyendya mulya mutya? Akawunga kakwata akati ku academy eyo? Akawunga akawunga kakwata akati ku academy mulya mutya? Academy endabirira endabirira nnungi. Endabirira nnungi, batufeedinga bulungi yadde era akawunga tekasobola bbulako ku academy. Akawunga yemmere omusambi w'akapiira gy'alina okulya okubeera strong. Naye era si nti ogenda kulya kawunga buli ssaawa. Feeding yo nnungi, tulya ku muceere, tulya ku nnyama, tulya ku bijanja, buli kimu ekyetaagisa omuntu obeera mu condition ennungi. Bakituleetera tulya ku fruits, watermelon, biki ebyo byonna. Yes. Kati birungi ki byonzo gamba nti obifunye ku Daddela Tole Football Academy? Ebirungi byenfunyeyo kyengenda osooka nakyo developings
wenagendera ku Delatore si bwendi buno obudde saawa zino bingi byenjize byennyongeddeko. Yes. Ekirala entuusizza mu bifo by'oyinza okugambako nti byamaanyi ate ekyannyongerayo. Nga we nagambye ntuuse ku kirabu ez'amaanyi, ttiimu y'eggwanga, ntuuseeko mu bifo, nfulumyeko ku ggwanga kwegamba CV yange egezze. Delatore eyongedde ku CV yange. Ekirala nsanze ku basambi abalungi abansinga nako ku akademi eyo. Abasambi abalungi abansingako bembeera nabo abakubulira ekyokukola n'ekikwongerako. Okuva agenda ku Delatore buli kimu ekyetaagisa mu kisaawe eky'omupiira nkifuna. Nga sitaddeemu yadde ssente, nga bazadde bange tebasumbuyiddwa. Funa engatto, funa emijoozi guno guliko ne baaji ogiraba, ate egiri origino. Nfuna buli kimu ekyetaagisa okunnyongerayo n'okwongera ku talenti yange. Okay. Kale, Cameroon egenda kuddamu okuzannya ne Kenya. Ki kyeweesonze kubanga wonna naakomawo? Lwaki tovudde ku kunoonya giraavu gye yaleka? Oddeyo oba oli awo osanga kati kununa n'agaba mujoozi onaafuna omukisa oguba ku mujoozi. Nze kye neesunze kuddamu kumulaba. Era singa kibadde kisoboka era ogwo omukisa gwe gumu ne gujja wendi, kyonna kyasobola okumpa. Nja kipraisinga nfune ne wenkiteeka. Naye era nga bumanyi si buli lunaku nti luba Sande. Tomanya era waliwo omukisa asobola okuba nga alina omulala gwategekedde omukisa nga tegugenda nabba gwonana. Kale kitegeeza nti otuzzaayo okyagala giraavu eno gwe gyokyanoonya? Nze gye nkyanoonya kuba gwe gwali omukisa gwange. Omwana ono. Kale twagala kumaliriza nekyo kyetwogeddeeko ku Delatore Sports Football Academy ye kisawe omusambira. Kiri kitya? Ekisawe we tusambira kirungi, kiri ku mutindo. Nga bwe bagale tulina arena. Ng'ovudde ne ku arena tulina ekisawe kya Natural Grass yennyini. Mulina arena ekitonotono naye ate mulina n'ekisawe kinene ekyaddala. Ekinene ekyaddala. Yadde nga si bye bino nga onolaba ebisawe nga Namboole. N'ekisambirwamu ekirungi. Kiri ku mutindo mulungi ogusambibwako omupiira. Yes. Kale, omuntu aliagadde okujja akademi yammwe esangibwawo? Akademi yaffe esangibwa Luweero, nga wakafuluma tawuni y'e Luweero ey'e Kasana. Kasana Luweero. Nokkirira waliwo ekitundu ekiyitibwa Kasaala. 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 Otuuka e Kasaala waliwo ekikubo eky'ettaka. Kikutwala paka ku kyaki. Ku kyaki y'Abakatuliki. Ogituukako n'ekisaawe kyennyini ekyaffe oba okiraba, ne home gate oba ogiraba. Omwo mwe tubeera. Kasaala. Ekirooto kyo kiri ki? Ekirooto kyange okusoka wano wooli? Ekirooto kyange kya kufuuka world's best player. Kyange kuba nze neegomba omusambi Cristiano Ronaldo. Ate ebirooto byonna nze bye neegomba otuukako kumpi byonna sina kumpi byonna bituuseeko. Ronaldo. Njagala kubeerako omusambi asinga mu nsi yonna, sina mu ggwanga lyange. Mu nsi yonna? Mu nsi yonna asinga osamba omupiira nga olaba Messi ne Ronaldo. Njagala wangula ku Ballon d'Or.
negomba kusambirako mu kilabu ez'amaanyi nga Manchester United yenyini gyempagira ne kilabu nga Real Madrid. Coach Mike ye head coach ku Delatore mutumirako nnyo yonna gyali nentumirako ku maama wange kuba yansobosezza okutuuka ku byonna ebyakapiira byenjagala nentumirako ku bamanager aba academy yaffe eya Delatore, manager Kabuye, manager Hassan, bonna mbatumirako mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mwebale. Nentumirako ku basambi bannange kapiteeni wange Adoniya, nentumirako ku Ibura Waligo, nentumirako ku Shafiki ne Katamba bateammates bange abo bensinga okwagala. Nentumirako ne coach Mawanda ne coach Babosa mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okukwatira ku coach Mike ku academy. Yes. Okay. Kale ndooza byebyo tubyogedde olunaku olwaleero, naye omuntu yenna alina giravu yonana tukusaba giravu tuginoonya tugyetaaga teweebuzaabuza. So ekirabo kyo kikulindiridde wagambye mitwalo 20. Mitwalo 20 so kubanga giravu eyo gireeta sebo twagala sebo bannyabo twagala giravu yaffe gye watwala. Ewadda ikati guno beerawo muga nti njagala giravu kuba nalabyeko awo sebo abantu nga oli n'agamba nti kankutte ku giravu yona neeno bane kati sigenda kuddamu kunaaba mu ngalo ninga ate teriyo n'aginoonya omulala. Anyway kale sebo tutambudde olwaleero tukubaza bibaza okuba nti no tulaba naye nga yali agadde okugatta ku Delatore Football Sports Academy okuba ku 0702 8 97 0702 8 oba ku 0774 52 88 bulungi nnyo obafuna side awo. Ate yalagadde ogenda ku Kings Fitness Center okoleko ku mubiri oze bujja obulamu bwo ogobe endwadde obeere nga weeyagala obeere fit era nga naye eri Luweero side awo. Kasana Luweero bakubireko ku 0774 52 88 74 oba ku 0755 216 98. Abantu b'e Luweero mwenna n'ebitundu ebiriraanyeewo ne bannakampala bw'oba oyiseko e Luweero ogenda ku mu gym ya Kings Fitness Center ogenda okulemuko obulamu butambule bulungi nnyo side awo. Notuuka mu Luweero n'ogamba nti ate kakati nabuliddwa wenkolera dduyiro ate kakati bannange nze nga ndabye. Kings Fitness Center weeri agenda bugenzi okole obulamu butambulire bulungi nnyo side awo. Kale kkiriza tukuleke naye nga ne Diamonds Primary School Buddo Kimbejja weeri twalayo omwana asome. Kusoma kwazzeemu bannange, kusoma kwazzeemu, amasomero gaguddewo, Diamonds yaguddewo ng'obwedda, buli kimu kirungi nnyo. So twalayo omwana asome. Abasomesa bali ready okumwaniriza omwana, bajja kumusomesa bulungi, bajja kumuyigiriza bulungi empisa ez'omu buntu ate nga bamuyambako n'okulaba ng'atambula bulungi nnyo okuva awo waali. Emmotoka we ziri zitambuza abayizi, ebisolo biteekeddwa bulungi nnyo ate nga n'omwaka ogwo guwedde ogwo abaana baayita bulungi nnyo era nga tulina essuubi ti n'omwaka guno bagenda kwongera okukola obulungi olw'ensonga abasomesa ekyokola bakimanyi. Diamond yo teyetaaga kwogerera nnyo olw'ensonga buli kimu kyonna kya mulembe, facilities za mulembe, endisa y'abaana ya mulembe, ensula ya mulembe. So weekwate Diamonds Primary School Buddo Kimbejja ejja kuba ekusomesiza bulungi omwana wo. Kale katukuleke kwembozi muyuji nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba
okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega, enamba yange 0756599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziiko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774-52 jangu ku Kings Fitness Center. Kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo. Ku Kings Fitness Center kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774-52-88-47. Don't stop until something happens.